Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Kayo mukwane mbulango kulikirayo nnyo ddala webali kubeera ng'okyali mu kulaba Delta TV tukole eno esawa yaffe ey'okubiri era nga kati manyi oli mugamba bannange ye Charity emikolo gy'alaga ku Delta ng'ajja ennyuma wano wokka w'olina otteeka omukolo gwo ne gukunyumira kitegeera ne gukunyumira wano ku Delta TV tukole kale no munaye nkugamba nti ebiteeteeyi nga bwe nagambye olina genda ku City Bridals opangisayo gawuni emu nakuwa maize dresses za bwereere ate era ne nkugamba nti ali Kamukamu Plaza ku Entebbe Road ye City Bridals wali engatto nzija Wakato Sales Center ku Skylight Shopping Arcade ate nga Gomesi nzija ku Maria's Bridal ya Charles nze okubeera ne Gomesi ennungi mu Kampala gende wa Maria webali nnyo okubeera na Gomesi ennungi ku Long Street Azai Plaza enamba ya Maria kweri ya City Bridal kweri omugole Charity ya clinic erina okukolako totutya sente zijja mu nsawoyo jangu tukoleko n'enviri zaabwe gye tuzikola ate nga tusomesa abagala okuyiga enviri tutandikira ku mitwalo 10 wali eri ku nasa n'essimu yange kweri so booking omukolo osobola bookinga TV osobola byonna Charitas bwe tuli nnyo kakati ladies and gentlemen obatandikirewa I don't know simanyi wa kutandikira guno omukolo gwampitiddeko abaana abamu baba katonda abatonda n'abawa buli kimu. That is the perfect definition of omuzana Sarah Nampima. She's beautiful, she's tall, alina dimples, ate alina emikisa, ate mukazi mukozi. Ebyo omulangira ye yabizudde, omulangira Kimbugwe Medi omugaga wo mu Kampala ye nanyini kukola buwunga obwa KKS Millers ne cake bagikoze mu buwunga bwabwe. Ate yabaddawo kakati omukyala yanyumye nnyo omwami omulangira nagamba daddy webale kuzaala anti byonna byabadde kasawo mu maka ga Muzeeyi Samuel Kiryowa yamuwadde omutwalo gwa sola ne Bible ate n'amala namwa ne pichipichi oba kitegeera buli yabadde ku mukolo yavuddeyo n'omugaati ebirabo byabadde bingi sente obwedda ziyikanga mazzi buli muyimbi bamulense balese ne Charity omukolo gwabadde essanyu olwo ye mukyala we namugamba webale kubeera mulungi webale kubeera namisa ate webale nakubera mukisa nawa mukisa namuwe motoka eri empya tuku ne number plate bagitereddeko awo RAV4 new model bukadde 10 Sarah oyina emikisa webale kubeera mukyala bulungi bakwatagana betegeera bali so fitting they're so in love they're so blessed kankutuseeko omukolo gwabwe tova ku Delta TV tukole katugende kasawa musawa yaffe n'eyokubiri tusookedde eno ku Afro ekasangati ng'omugole omwami gye yakuŋŋanyiza banne abagenda okumwerekerako ng'agenda ekasawo okweyanjula zakwagala gyendeno kutegekedde ebiwooma byoyagala byonna mbimanyi mu luzungu ne mu Luganda baby saasidda bakuswama abatakimanyi nti oli muntu wange bakyambyo n'abakusamba tuli banja bakwegomba banja bakozesa programu zomanyi gy'osanga yabagabidde emmere ekijjulo kale yiwe yabagabuliridde eno olwo eri kye bagenda kinaaba kitya mukwano ne bwe tulwana mukasereseeyo mu kisenge kyaffe ekitiibwa ne tukikuuma wansuula dda mu kitimba onfula owingiramu nga musaayi mu mutima ne mu magumba tutuuse ekasawo mu maka ga Muzeeyi Kiryowa Samuel eyazaala omukyala ow'omukisa Nampiima Sarah eyasiramu kakati nga zino zengoye zagenda okwambala
zirabika bulungi ne jewelry nange engoye zonna nga bw'oziraba zamumazeeko miliyoni 10. N'ebyokwewunda jewelry n'engatto mwe yamutadde mu ssente. Wasanga bangi walimbwa bangi wasalawo okubeera wange nga bakuyisaamu amaaso ng'omukwano gwategwa bbeeyi naganzaako mu biseera by'obuteeteeyi nga bampisaamu amaaso ng'omukwano gwange decoration ali elegant alina colours ennungi nga emmeeza z'abako bazipimpinzi wine gw'olaba bamuyita sweet wine era ng'asobola okukozesebwa ku mikolo gy'abasiraamu baataddeko buli kaakulya colours zabadde ennungi. Gazebo omugolo omukyala wagenda ofukamira yabadde special nnyo. Kwegamba n'emmeeza ze bakozesezza mu bako bakozesezza zi buffet tables ezawadde abako entuulo ennungi nga bwe balengera ekigenda mu maaso. Labalaba obudde we bugenze obudde buwongera za kwagala gende. Decoration yonna era yabamazeeko obukadde 10. Nga tuze ku cake njagala okutegeeza abaana ababiri be bannannyini kampani eya KKS Millers ekola obuwunga munateeta omu era nga basinga abagagga boolaba baavudde mu buwunga bakoze cake ng'efaananira ddala ne kampani yaabwe. Wabula ono ati zino emmotoka ennene ez'olaba zi Range Rover zi Prado ziki zireesebako bonna bagagga b'omu Kampala naddala bali mu field y'obuwunga bawerekeddeko mugagga munnaabwe omulangira Kimbugwe Medi. Abakuli balimba ebintu ebitalimu obasonyiwe bagambe mu mutima gwange waliyo eyatwala ekifo ate nze nkutegeera nakumanyira ondi mu musaayi sivenga wooli jakuba wooli tolinsanga nti ndi nononoli eno bweba motoka mukwano li automatiki kwefasitikirasi ne bweba nyonyi bandi ye yabakulembedde era ddala neraga nti abayingiddewo banjawulo. Bakoze layini abaami nga bali bokka n'abakyala nga bali bokka kisobozese abaana bajja okugema kubagema obulungi.
Chairman w'ekitundu kyaffe w'ekitundu mudakiika bbiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bintu bingi nnyo ebyongera okulaga nti omukolo gwa bbeeyi n'obugema bwe bakozeseza buno bufaani tisinga ebbugumu libeeralize buli muka baasobola okwewujja. Omu ali wano tewali ayinza kwagala kutemya. Oli munyiivu olw'otasobola kulaba ku kiri wano. All the events managers around the globe. Omwogezi Issa Musoke ye yabakulembedde era nga baze n'ekita ekiggula luggi baleese kya soda. Kalira yakufaanane ndaba aya yakka ng'egamba nti olaba kibera ku muti omubisi. Abalangira n'abambejja bava mu lubiri. Mmwe balangira n'abambejja abaloopa ensonga. Yaffe taata ssebo. Kale mmwe abazaala n'abakopi tukubereko abalangira mu ngalo. Bwegubanga bagutube guli mukulu kizibu nnyo ate omulangira kumuziriza obudde ebweru n'okumuteerawo ekirwabo. Tuyisana w'emmamba omu yekka. Ate ow'enseenene naye waali ssebo. bwegubanga bagutube gule ow'enseenene enkata n'ekizito w'emmamba bayiseewo ate mwana mulenzi abakulembere obaleete ku mufubeto gw'amajjajjasi. Anti basiraamu omukolo gwatandikiddewo Najiya gwe munnange Haruna Mbiro okubeera nga yayingiza ababuuza okiraba. Mwana mulenzi oluggi lwamukula bwe lugenda enkya ludda ggulu nze siyinza ate kuggalirawo ekiboobo wakibeera kiggule. Wulira engalo z'abalangira n'abambejja. Bambi abalangira n'abambejja. Kale bwe mutyo mwana mulenzi Joliba bakulembedde balage essacca ate buli omu wanaateeka ekyapa kye. Fenno bazzukulu baali batwaniriza abaana abo n'engalo ezitasirika ozikuba leero ku mukolo gwo bajja zikuba oba ogw'omwana wo wakiri omuzzukulu. Thank you.
karibu batwale. Take them. Cause you them girls and loyal. Take them to drive it. You know you're rocking with the best man. And I've been so lonely in my life, but now I can hold on tonight. Cause I decide. Okay. Cause I decide. Come on, touch me. Come on, touch me. Come on, touch ebirala ebyayongedde okulaga nti omukolo guno ddala gw'amaanyi era gw'abagagga by'ebirabo bwedda bye bagabula abaana bazze okubuuza nga buli sayizi bagiwadde nga ekibajyamu. Wetegereze ennyumirwa abaana ababuuza. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu nyabo. Akati mulamu abazze balangira abasawo mbagadde mwako ngwede bekalakasaamu naye tubasanze kazwalize nga batulinze si bano naye batulinda. Ekinsanyusa kiri kimu kati neyaganye okubuuza atandise okwambala waakiri ateekemu legingi ajje. Sebo taata mukulu abasawo tumaze okubabuuza. Oliver Events. Mukulu njagala kutegeeza mu lujja luno wagenze n'otandikira mu digita ate n'oziza mwana akangwe Imam Imran ye imamu w'olujja luno. Okay, muwala wange Hajjati Kasifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wulira salaamu enkalu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akuli okumpi yani kumpeeredde ettwalo mwana gwe. Jaddadi. Okay. Ndire mwesomero. Tanto baba sebo. Wulira tebaddamu babala ssente. Era nyawe. Tanto baba nyabo. Kale nyabo. Ng'okozeemu omukolo gukuwuubye. Omuwuubye. Yavudde ku nnyonyi jjo. Yeekubyemu. Naye waliwo omujja we kyamukola asaba omuzigala okufa muwabuuzeeko nekulu. Tolaba nga bimulemye. Era tebanyawo. Era tebanyako. Twa ku ssomero. Kikulu nnyo. Njagala nkubawuleko ng'osigaze fiizi. Olutwala yafumbirwa n'imana yasimwangu. Ibala afumbirwa ku byange. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Siko mkuu wa sumedu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina
Rosa Banali. Omutwalo. Omutwalo. Ani alina etaano giri etaano. Edduwa gimaze. Kiwedde. Era alina seka omukolo guno. Alinda irimu alinde. Saba okule. Obere seka nga wali mukoolya. Ntandise okuwoza. Yatandise dda. Ani alina omutwalo. Yokaaliya. Kwata seka. Naye kati bikyali awo. Naye seka osijja mukomya. Laba seka Kasimu amuliraanye. Ajula okumukwatiraku. Ekiyinza okuba omuntu ensawo nga nene okusinga agitwala. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza